Kakati obufumbo tekitegeeza kuleeta bintu bingi nnyo wa mukyala, nedda. Obufumbo ebeera nkwatagana ebeerawo wakati w'abaagalana ababiri, omwami n'omukyala. Enkwatagana gwe muzinzi ogwa buli kimu. Kati akatambiko olaba kano eno kwabadde kukyala yabadde nnika eya mwana muwala Shakima ne bbaawe Adamu oba boyfriend we Adamu. Bambi boyfriend yakyadde mu bazadde b'omuwala ono era kiki yasobodde okukola. Omukolo era bw'oba ogutunuulidde gwabadde mu kyalo era tegwabaddemu ssente, tegwabadde gwa ssente, era omuvubuka teyaleese bintu bingi waka. Naye vidiyo eno erina ebintu byekuyigiriza. Omuwala ono yabadde musanyufu nnyo ku mukolo gwe. Newankubadde omukolo tegwabadde gwa ssente, omuvubuka litalina bulungi, yasobodde okutuuka n'ajja n'akola nnika mu bazadde b'omuwala ono, n'atwalayo obwo obutono bwe yasobodde okutwalayo, naye omuwala yabadde musanyufu ku mukolo gwe. Yabadde musanyufu ku mukolo gwe. Gwe ne bwe wandizze ku mukolo gwe n'omusunga, n'omugeya, n'okola biki yabadde yetabifaako nga tabiwulira. Yabadde musanyufu n'ekyo bbaawe kyasobodde okumukolera. Abasinga baagala abasajja babatonerezi benzi, agambe nze bannange nze bw'otandeetera benzi waffe tojja. Abasinga bye bagamba abaami. Naye omukyala yenna anaafumba akkiriziganya ne bbaawe, ekyo bbaawe kyaba asobodde kye baba bagenda nakyo, aziro nga azitagenda kumuswaza. Kati abantu abasinga omukolo guno bayinza okugusekerera ne bagulabanga bannanga akasajja wafumbirwa kaakyako, bannanga obusajja obwavu. Naye ate munnange obufumbo bwabwe ne buwangaala ate ne bubeeramu essanyu n'okusinga obw'abagagga oli gwe baatonera benzi. Omusajja ajja kujja ewammwe aleete ebintu, aleete emmotoka agikuwe, mu mwezi gumu myezi ebiri agikugyeko emmotoka naawe akugobe. Kati obufumbo tebibeera bintu musajja by'aba alese wammwe, ebeera nkwatagana ebeerawo wakati wo ne bbaawo, amaka we gatambulira. Era olabye abantu bangi nga bakoze emikolo egy'amaanyi, ne bakyala ne baleeta entebe ne baleeta buli kimu, omukyala n'atafumba n'amaliriza ng'ataanobye. Kati ebyobufumbo bwe bikusoberera. Naye omukolo nga guno ogwa low budget ate munange omukazi n'afumba. So katubayozeeyoze, Shakima katumuyozeeyoze ne mwana munne Adamu. Kankutuuseeko Shakima olabe essanyu lye yabadde awulira ku mukolo gwe. Nawankubadde nti ate abalala babadde bamusunga busunzi. Vidiyo yiyo gimpereka like. Ennyumba yaffe yakitiibwa mwana wange.
So omukolo bwe guto bwe gwatambudde, omukolo omwana muwala yabadde musanyufu nnyo ku mukolo gwe, yafulumya ennyumba nga kwegamba essanyu lyokka likumala limala okulaga nti mumativu n'ekyo kyalina. Essanyu likumala okulaga nti mumativu n'ekyo omwamu eki yasobodde okumukolera. Essanyu likumala okulaga nti tafaayo ku bigambo by'abantu bye bagenda kwogera. Abantu bangi boogerera emikolo gya bannaabwe, bangi ne boogerera emikolo gya bannaabwe ne bagivuma, ne bagityoboola, ne bagyogerera ebintu bingi nnyo. Okitegeera, ne bagamba ye bannange, manne omuwala yafumbirwa akasajja, iraba obuntu bwe kaleese ewaabwe, kale nze awo kale obusobola kubukkiriza. Naye nga ye agamba tasobola kubukkiriza, tebannabakola ki? Tebannabadde kwegamba abantu babeerawo okwagala kukkakkanya bantu balala. Naye ki ekisinga okuba ekikulu? Ekisinga okuba ekikulu gwe kwe kwekkiririzaamu nga ggwe omukazi, ate n'okukkiririza mu munno. Nti bw'oba okkiririza mu bbaawo musiima, aba asobodde ekyo, ekinene kiba kisobola okujja. Abantu bo bajja kubeerawo okubakkakkanya, bajja kubeerawo okwogera ebigambo ebibamalamu amaanyi. N'eki ky'olina okukola, olina okubeera omumativu, olina okubeera asiima, ate olina okubeera omugumu okugumira buli kigambo. So abantu abasinga balowooza nti obufumbo butambulira ku bintu omusajja by'aba aleese. Babakazi abasinga obungi baagala lakizale. N'agamba nti nze omutwalo gwa taata njagala mmotoka. N'agamba nti nze gamba bintu bingi nnyo bye basaba, n'asaba ebintu eby'amaanyi eby'ebbeeyi. Alina ssente asobola okubikolera mukazi we, alina ssente asobola okukikola. Naye naawe atalina, osobola okukola ky'osobola. Osobola okukola ky'osobola, naye ekisinga okuba ekikulu nti gw'obikolera asiima. Gw'obikolera asiima. Kati nze ono omuwala kyandaze, ono omuwala ndaze nti kyasinga okufaako bwe bufumbo bwe geemaka ge, kyasinga okufaako. Ebigambo by'abantu tebimuyigula ttama, tayagala na kumanya. Tayagala kumanya bigambo by'abantu, bamwogera ki, tayagala kumanya. Okitegeera ekintu ekyo? Ye kyasinga okukola n'okutegeera kwe kuba nti musanyufu, omukolo gwe guwedde, abazadde omwagalwa waagenzeeyo, newankubadde nti omukolo gubadde gwa kinaku, gubadde gwa kyavu, naye musanyufu. Ekyo kyokka kyokka kimala, nga ggwe omukyala kikumala. Beera mu mativu n'ekyo ky'olina. Emikolo gino giggwa, omukolo guggwa. Osobola okukola omukolo ogw'ebbeeyi ne guba mu butuufu nga gwa bbeeyi, emmotoka ne zeesombola zi Range Rover zibiki, naye n'otafumba yadde okumala omwaka. Batandika kukugeya, oyo nno gw'olaba omwami we yakyala n'atwala ebintu bingi nnyo, naye obufumbo bwamulema. Oba lwaki abawala be batyo baba n'ebiseera, batandika kuyita muntu wa kisiraani nga tosobola kufumba, naye ng'omuntu omusajja yaleeta ebintu bingi nnyo ewammwe. Okitegeera? Kyokka n'osanga ono nga tebatutte nnyo bintu bingi, n'azaala abaana, n'awangaalira mu bufumbo, ne bakola n'omwami we ne bakulaakulana. Ate Mukama n'aba blessing, ate ne bakola ekintu ekisinga ku ki? Ekisinga ku ekyo kye baakola. So kati obufumbo eba nkwatagana ebeera wakati w'abaagalana ababiri. Abasinga bajja fokasinga nnyo ku bintu, naye ebintu biggwawo, byerabirwa. Osobola okukolera omukazi omukolo n'otwala ebintu byonna byonna eby'ebbeeyi, muganda wange ne mbeera mu bufumbo nga takusiima. Naye omuntu osobola okumukolera ekitono n'akulaga nti ate asiimye nnyo 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 nga bw'okiwulira. Okitegeera? So embeera bwetyo bwe yatambudde. Shakima ng'akola nnika ne mwana munne Adam. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'olimu wennya okuba nti ate mugobera bekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo Mukama Katonda abankumire, mubeere bulungi, mweraba.